ate nga njagala mugulira Motoka. Agagulira Amooti motoka zaalina zibadde ki? Naawe okimanyi. Amooti yejjeeko emmotoka ye gye mumanyi bagiyita linnya ki? Koloboza. Amooti yejjeeko koloboza emmotoka ye gye mumanyi eyo eya wansi n'agiwa Coco. N'agimpendulira. Teyakuwadde. Yakuwendulidde. Neka. Tewasiimye ekirabo kya taata ku birthday. Nasiimye munnaye. Soko muli mu byafaayo byo ng'omwana wa Amooti walamuleko ng'avuga emmotoka ennamu. Nga kale tumanyi zino eza comedy eza kiragala ezebbiri. Regius n'eri endala eriko koloboza. Yali avuzeyo ko emmotoka nga yabisirayo bya ddembe ya family yoba na mumwadde mutambulira mu ezo. Zezo ate kati ndala zaaki. Zezo emmotoka ezitambuza family. Ezitwala ku ssomero ezitujjayo ezitwala okuziika buli byonna ezo. Amooti. Mwana n'abateeka omu. Soko mbulire taata nga sinkanya abasomesa staff kyabanga kitya. Kati yo muntu era alifane ngera bw'omulaba. Motoka tugeze nakoze bubi nga gamu naye mwana wange soma nnyo. Bwe kigaana koppa. Ezo nakira kula nkiwulira. Bwe kigaana kola ki? Koppa. Oyite. Nga bigamya amaaso g'abasomesa. Ne waka akola comedy. Kati tusubira onnyiiga nga waali. Ewaka. Yali akukubyeko. Nedda. Koko. Amachi takubangako. Sikirabangako. Kati bagamba abaana babagunjira babakuba mu kibooko. Ende gye mirimu gya maama kati taata watandika naye okusabula. Oba temuufe. Kati taata atakuba oyo taata abeera atya banna. Naye ayogera. And you have to listen. Nga mukambwe. Era kambo walamu. Gwe Coco. Tankuba nko naye nalabako gwakuba. Kati sinza kyesabirira. Ayinza okunzita. Lindako wakaye nawe gwe yali asabuddemu ku baganda bo. We wakiraba n'ogamba wano taata tomugezesa. Akuba n'akambwalira ddala. Akambwala. Ngero omuzadde. Bamukujjako bujja. Nyumiza nawe Coco kati binani anabinyumiza. Owaye. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12, obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala kuzimba nju oli munayira oba oyagala kukuba plani ya nju gy'ogenda okuzimba tukiri aba Amooti Construction Company Uganda Limited ekyebando emabega wa Kamwesi bakuyambe bakogomo kukuba plani ez'amayumba n'okuzimba naddala enju eza boxes ziri ku mulembe n'okutereza ezakyama n'ezitonya bakutambuliza amazzi mu nju plumbing amasannyalaze wayaringi n'ebikwata ku buzimbi njolo batukire tojja kwejjusa bakubire ku ssimu zaabwe zibaako buli kadde 070-232-729 oba 0709-587-177 beba Amooti Construction Company Uganda Limited ekyebando emabika wa Kamwezi Shopping Mall. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Freelance paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV camera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakomodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family
mukole nammwe abategese bu pati obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya mwe bali kubanga mugoberera vidiyo zaffe ez'enjawulo. Ndi ne Coco omuto muwala wa Amooti omubalanguzi comedian. Tugenda kubanga tunyumyamuko ebigambo kimu bibiri bisatu naddala nti bwe tutuukidde wano olwaleero omukulu Amooti alina ekivvulu kye oba alina show ye ennene ng'ajaguza emyaka 25. Emyaka 25 gigenze okuwera nga n'omutoko kaze mu kifaananyi era abantu banyumiddwa content wo ku TikTok n'emitimbagano okutwaliza ewamu. Si wookolerawo? Ye taata. Coco oli Ndi bulungi. nkakasa ntya nti oli bulungi? Tondaba nanseka. Gwe buli wooseka ng'omuntu amanya oli bulungi. Mba siri bulungi siseka. Gwe tolowooza nti waliyo abantu aseka naye nga tali bulungi? Gye bali naye nze sisobola kuseka nga siri bulungi. Oseka oli bulungi. Kikulu nnyo n'ekyo. Ye Coco. Oyogera mpola nga bambejja. Era ndi mumbejja. Wangi? Weewadde bumbejja oba oli mumbejja? Gwabumpadde naye n'ensiima. N'obutwala? Bigenda bitya? Si bubi mpozi mmwe. Ab'ewaka? Balungi. Olese ani naani? Bonna. Kampala omusanzu otya? Olinga agamba naakajja. Si mubi Kampala naye. Ninga agamba wakava mu kyalo. Okulidde Kampala? Ije. Okikakasa? Wallahi. Mpaayo obujulizi obulaga nti okulidde Kampala. Nkukubiddeko ne kugamba nti nombuze. Otuuse bulungi. Otuuse bulungi. Kale mukyo munzikirize asooka ababuuzeeko ate ntutandikira awo. Coco buuza bulaba okwetoola ensi yonna. Munje baleko nnyo bassebo ne bannyaba abatulaba olunaku lwaleero. Amannya gange nze Kemigisha Constance. As known as Coco Must Shine era nga ndi muwala wa Alan Mujuni as known as Amooti Omubalanguzi. Tulaba Coco olwaleero okusooka ddala ojjagenda kubulya abantu nga TikToker, content creator, comedian ngaani. Byonna bikola. Kati tutandike mpola mpola. Okyasoma? Nedda ssebo. Wamala okusoma? Banyenyezaawo bisibe. Oba kigambo wamala okusoma kigazi? Oba wako tekuggwa. Tekuggwa. Naye buli omu yamanyi kyayita okumala okusoma. To you kikyoyisa okumala okusoma? Nti sikyagenda ku ssomero. Namala. Wamala. Wamalira waawo? I finished my O level and went for a course. I didn't go for A level. Wakola senior 4 nosalawo ogende ku course. Course ki gye wakola? Nakola cosmetology. Ebyo ebya makeup, hair dressing, byonna ebiri awo mu line. N'ekyalaani? Ekyalaani tekibira mu fashion. Tosobola sota kyalaani kyogamba? Simanyi. Lwaki wa choosing ekyo? Kye nali njagala. Wayagala makeup from day one? Kiki ekiri mu makeup as in walabanga kye kigenda okwanguyira, walabanga waliwo bakola makeup nga waliwo kye batatuukiriza, kiki ekyo ekyakugambisa nti kano kali mu makeup ku birala byonna ebiriwo? Kyo nga kyo nze nali nkyagala. Ate n'ekyokulala kuba n'ensonga era eri mayina. Ayasagala mirimu era gyakumenyeka nnyo. Oyagala byangu. Oyinza okiraba ng'ekyangu naye nga si kyangu nnyo. Natwala emirimu emirala gy'olaba. Nga gimenya. Nga weneeraba nyinza obutasobola. Makeup ono olinako b'okozeko ku makeup esobola okuddayo ne tutunulako for now oba okyali ku mutendera guno gutandika? Si gutandika naye I've worked with so many people. Betumanyi? Tatange mukolako. Omukolako makeup? Omukolako makeup? Mu biseera ki? Internet nno efuna obufaananyi tugenda kufuna akafaananyi ka taata nga tumulaba makeup bwabuteeka ku makeup nga wa? Mujja mulaba. Omukola makeup ng'agenda wa? Ng'agenda shooting.
Jukira kati yaina personality ninja inza no kwagala obeeranga omukazi. Yes. N'omwaka makeup ako. Wali omulala? Je bali ne kat right now okusenza bajjukira. I'll send you the pictures. Okay. Bozookolako. Yes, tujja kwa tusharinga ebifaananyi bya Coco tulabe mu makeup akikola atya. In that twagala mu support. Tonafuna location. Oli mobile. Sawe na akwagala akuba simu. Nagamba Coco njagala makeup. Nenkugamba wonsanga oba wenkusanga. Okay. Namba y'essimu sooka ogigabe tugende mu maaso. Enamba? Ngena giba wandiikirawo. Togimanyi mu mutwe. Si bwe kiri? Kale namba eri 07 5 Okay. 111 51 58. Ye namba ya Coco. Mumunoonyako makeup. Yes. Ofaanana okuba omwana omutemu. Kivula nagambye omuto nga nkwanjula. Nawulidde. Simanyi bakyabayisiza batya. Ate batya. Anti bampita mukadde. Basi balina olutalo lwa Coco wadda. Coco mukulu. Bannange. Nze ndaba muto. Kiraba. Ndaba omwana omuto. Wabagambako ku myaka gyo? Bawulira. Gibagambe bawulire. Emyaka gya Coco emituufu. Si kyasobola gibagamba bajje nga 13. N'obukakafu gye buli kwashaka bwe baagala. Olenda bita birth certificate. Olete yokunnassa. Era bajja mmanya. Oltere yannassa era bamanya. Lindako. Olina enteekateeka ezikakasa emyaka gyo eri abantu ku kivulu kya Amooti? Ng'ofa ki? Saka tebakkaddiyangako. Ogenda kwayagala okuwa omulimu naye ng'aguwa bato. Ne batakuwa kuba oli mukadde. Kati muli wowulira nga bakkaddiya ogamba nyina obbapuruvinga. Kiseera ekituufu naye kambaleke. For now, bampe gyonna gye baagala. Naye nga for me nze nganze nkuwa like ati wali akuba ekisawa kitaddewo kiri mu kubala kigamba emeka lwaki ogitidde gyemera ompe emeka taata kankuwe senior 4 wagikola mpa senior 4 wagikola that gwali mwaka ki 2020 kati wayiseewo emyaka ena senior 4 wagikola kitegeeza a senior 4 woba wagikola oli 14 you now 18 woba wagikola oli 15 you now 19 woba wagikola oli 16 you now 20 years tasobola kubuuka awo okuleka nga waliwo akulaba ngo 13 agikuwa ku senior 4 betuganye tubaaga emyaka naye baaba buli alina ekiso okitegedde so from 14 to 16 I think egyo emyaka omwana aba akola senior 4 naddala mu kifaananyi ng'ekya Coco then bw'oyongerako ena gy'amaze emirala that is 20 19 18 ekikulu oli mukulu mu byonna wadde tugasigasa era oli mukulu okkiriza nti oli mukulu nkosobola okukkiriza nze sisobola wabula siri mukulu obiganye anti twogera ku bukulu buno nti when you are above 18 I'm above 18 kati ndi mukulu nti obukulu obwo omuntu aba yeesalirawo ndi mukulu naye siri mukadde in fact okuze ate ogamba nkuze kiri so confusing naye buli muwala ali eyo asobola okitegeera kye tuliko okitegedde ekirungi wamma age is just a number tebampa age yaabwe saagala namba zaabwe osigala oli muto wano mu looks era kati nkubuulya ojjukira akantu ke mwakola ak'essomero nga muzina dansi ono bwokwetoloola okajjukidde olabye nti wali ojjamu abo abaana ba primary kata bandeke nayo kweri essomero kate bagamba oddemu osome tosazeeko ezo challenges nga omuntu wakulaba physical agamba Coco alina kuba ku ssomero Coco masi China alina kuba ku ssomero basi asobola salako nviiri
bada kwa balina ife mu yewaŋŋaana otuukamu. Ya tolina kusalako nviiri. Koko omanyi nti nawe olinamu katemba tokiraba? Bawale bakiraba nenze sikiraba. Lwakuba nti just naye mbisayo eddembe sirikiraawo nolowooza tolina kikuvaamu nga taatawo. Kiki kyolaba kyofaananya taatawo? Mirembe awa emirembe era awa emirembe ate ajeewa tabeera mu buvuyo. Oba mulabamu nze oba mulabamu si wa buvuyo tabangako mu ntalo emirembe egyo gwe ab'entalo be bakulumba bo bazinoonyanga abazaagala. Twogere ku kitone ky'olwaleero. Ani akizuula ekitone mu ggwe nti osobola okukola by'okola kati today? Nali nkimanyira kuviira ddala mu ssomero era wakulaba nti you can act, you can dance. Naye nga kati bwe navaayo oba ne nfunamu ku nsonyi nga ntya abantu nti it can't hide for so long. Kati nga nsobola okukola something when I'm alone nga onfulumya mu bantu sisobola. Nga wobeera mu nju mundabirwamu osobola okuba ku kiweekesaamu nkola buli kimu naye nga wojja eno mu bantu nkankana n'entuuyana ng'olina ensonyi katono zigenda zitya ng'ontandise okubeera mu bantu ng'ogamba like you're going to work for someone and they're going to pay you. You don't have any other options. You can't say I'm going to go and work in my room. Olina okukolera oyagala toyagala. So you're getting the courage mpola mpola. We byajjamu ssente n'omanya nti koko basobola omubookinga onoogamba ensonyi zidde wabbali n'ebiba butabaamu ssente mu kisenge gye byaliggweredde. Nga otandika kariya yeeno wafunakoko discussion n'Amooti oba kwali kusalawo ko bwali buvumu bwo kwali kutandikaako n'ogamba nti I have to make this, I have to do this? It was me kuba of course ngera omuzadde omulala atya gamba bannaaye tomanyi olaga abantu babi abantu bakamidde togisobola neera munaye nalina kweza mu maanyi nze nga nze ne maama wange mama nga ampagira mami tukubuuzaako Coco must shine mami awagira ekitegeeza mu kyomwe watandika kikyo taata akulaba otuuse ku stage ki akulaba otuuseeyo naye ku stage ki? Andaba ntuuseeyo nga of course nali ndi ku TikTok I think 2021 2022 naye nga of course simanyikiddwa kati it was 2022 nga gwakaawo wenakola naye video daddy kati ngaye TikTok tagiriko tabimanyi nenjikola nenjiteekayo video nga nange sisuubira nti ayinza okukola kuba naye namanyira 5 likes 2 likes nagiteeka. It was one evening when agikola eyo video nenjiteekayo neesulayo nazuka ku macha I had I think 1900 followers nazuka I'm having 20k in only one night nga abantu bafollowinze nga bamonetize kuba ati nengamba ono oba tanajja nkyalina omufunamu. That's how walaba nti taata wa mugaso mu kupushinga kino omugaso nnyo lwakuba ate era mbasaagala kukola ki kuku I don't know how to say it naye toyagala tambulira ku maanyi ge nnyo ng'oyagala obe independent at some time at some point nokubeera I have to fight on my own since utungagamba daddy munaye daddy kino because nakitandika tantumye naye ate wetutunulira buli muntu alina kyafuna ku bazadde be okitegeera eri abaana basikira emirimu oli n'agenda nga mu kusima ebinnya kafulu kuba taata kyeyali akola ng'oli mu kkanika kafulu because taata we kyeyali akola kati kibi ki ekiri mu ggooku taking over taata kyakoze for 25 years? I'm not taking over him. But buzibu ki obukirimu okutaking over? I understand waali but future egamba ggwe kuba ggwe mwana we. We biba. Aya.
Koko byebyo ge mazima naye agamanyi. Nze kyemanyi kati ye nobody can be like him. Ye ali ye. Kati ayina byayogera nga I swear siraba gye kivudde nga I cannot think about that. Oyange nini ansesa munnaye kati Taata akusesa nnyo wetwogera ku bafaani oli namba ki? emu Number 1 fan owa Amooti. Ne waka akola comedy kati tusuubira onnyiiga nga waali ewaka yali akukubyeko nedda Coco abakitakubangako sikirabangako kati bagamba abaana babagunjira babakuba mu kibooko ende gye mirimu gya maama ate kati taata watandika naye okusabula oba temuufe kati taata atakuba oyo taata abeera atya banna naye ayogera and you have to listen nga mukambwe era akambuwalamu gwe Coco tankubako naye nalabako gwakuba kati sinza kyesabirira ayinza okunzita lindako wakaye nawe gwe yali asabuddemu ku baganda bo we wakiraba n'ogamba wano taata tomugezesa akuba n'akambuwalira ddala akambuwala wakuba takuvaako bamukujjako bujja nyumiza nawe Coco kati binaani anaabinyumiza owaaye tuli mu ngujula y'abaana eka Coco atuwa ku info omusajja amanyi okusabulamuko edda kyalinga kiba of course nga wanyiigamu era naye nga it's not his thing era omulaba tayagala kiba kisusse bususse kitegeeza era toli nnyo mwana akola misango so obadde ongamba nti ewaka okuva nga mukyali bato kuba emyaka gye mumaze taata yali yazannya dda comedy kuva nga mukyali bato bwe mulaba ku side mirror ku TV bwe mulaba ku taata mu ddiiro wali nga naye akolamu wali ng'akolamu comedy Coco saagala mbikwogerere mpa info ati nalinga nange nzannya naye mu side mirror nga nkyali muto baba bampita mukadde Coco walimu mu side mirror nyumiza ndusiikudde nnyabo wali mu side mirror bya ddala ngulogozanya paati ki era ey'omwana ngambanga mwana era kati nga teye dadi wange yazannyanga maama wange kati kyali kitya nyumiza okulaba taata wo ng'afuuse maama muli mu kazannyo muzannya kati nze I used to find it normal because I was young nga ndaba it is kati nakuba nze nkiraba bwekityo ngamba it is okay okwambala bwakyo okutekako wiigi okukyusa amaloboozi it is very fine on my side bazadde baffe simanya baba bwe batye bali naye nze ngamba abaffe bakulanga twakulanga batugamba mwana ngo olaba jenzi ja sente osome soma kino ndoza gwe tebyaliko nakubuulira ngolaba bulabise anti langa abasomesa bagamba tata wadere yambala sikato oli walozanira busente ze naye ng'okituufu okimanyi omubaayo mwenna nga bagamba lero yambala sikaati yambala sikaati ali ku stage akukumula amazina oli eno osinika manyi nga babikugamba abasomesa balina okujjukiza naawe manyi twerabira nnyo kati olunga gwe ng'omwana ng'olwo kiba kitya in your reply gye bali oba loopa wa taata oba nga ate ndoopera ki okireka bulesi ne kiita balimbye baba tebalimbye baana mmwe ndako mmwe nga abava mu nnyumba ya Amooti ku kyali eno ensi kyemumanyiddeko mmwe mwakirisiivinga mutya era mutambula mutya nakyo of course we have to welcome it tukole tutya kati oba lokyagala odduke but I understand sisula yatakyagala because fe abali eno ebweru tumwagala is comical is comedy is fun ali buli kimu
Otegera ndina bwo mutulide nga atambula butambuzi. Oseka busesi. Kati waliwo ekyatandisa kati okubaawo nga omuntu ne bwandaba ajjukira oli n'aseka. Oli n'aseka busesi. Bambi kirungi nnyo ekyo. Waliwo olunaku lwe namusangako mu kkubo. Ng'emmotoka ye eri gye yampadde. Gye yakuwadde. In fact kansoka okutegeeza Abannayuganda Amooti yeggyeko emmotoka ye gye mumanyi. Bagiyita linnya ki? Koloboza. Amooti yeggyeko koloboza emmotoka ye gye mumanyi eyo eya wansi. N'agiwa Coco. N'agimpendulira. Teyakuwadde. Yakuwendulidde. Neka. Tewasiimye ekirabo kya taata ku birthday. Nasiimye munnaye. Ogenda nawe kugiwa gika emiti. Nchayi ngenda gijjawo kuba baaba. Yatuula. Yapakinga? Tekyatambula? Takagitereeza. The whole of this year I think. Katale gye yakuwadde? Nkugamba nti bampendulidde ndowooza kati onfuna. Koloboza tekyatambula bannange. Soko muli mu byafaayo byo ng'omwana wa Amooti walamuleko ng'avuga emmotoka ennamu. Nga kale tumanyi zino eza comedy eza kiragala ezebbiri. Regius n'eri endala eriko koloboza. Yali avuzeyo ko emmotoka nga yabisirayo bya ddembe ya family yo bana mumwadde mutambulya mu ezo. Zezo ate kati ndala zaaki. Zezo emmotoka ezitambuza family. Ezitwala ku ssomero ezitujjayo ezitwala okuziika byonna ezo. Amooti. Mwana n'abateeka omu. Zisiba. Munsaasire. Nyina okwebuza ebibuzo bino bamanga. Ezo emmotoka zisiba. Bulungi. Ng'oggyeko ye. Koloboza simanyi. Kuba yo Koloboza yo tebamanyi. Yo bali kuba wa mazima. Ng'oggyeko ye. Eriyo omulala amuvugirako emmotoka ezo. Teri asobola mmotoka z'okuggyako ye. Emmotoka gyaleka ne ku luguudo awo n'asooka agenda n'amayiza byakola n'adda n'agisanga. Kati mu kyo mu mbeera nti Coco must shine era ali mu kushininga kati yagenda kuleetawo ekyuma ekipya. Oyagala gula kamotoka ki? Ndagala Range Rover. Coco? Wangi taata. Oyagala motoka ki? Range Rover. Range Rover eno wagirabira kwani? Amumanyi. Ani? Sheila. Ani? Sheila. Gashu. Ye yakwagazza Range Rover. Nali njagala yo nga yo ninga tesinalaba atenyirirange. Wajagadde. Singa Range Rover batennajja motoka ki? Entonotono. Tugere kuzine zisookerwako nti Coco afunyemu akasende nga Sheila Price we yafunye n'ogulayo akamotoka. Sienta. Mbuuza lwaki. Kubanga nze munaye ndifunye nyina family. Kati ate njira bayituyinza okusobola ogyamu nswana ogipangisa taata wange kuba naye tiimu. Negendako amalula family. Tegenako. Tebagitako kigambo? Just wapangisa mu magezi awo. Bapangisa mu magezi. Wogimupangisa n'agize efaanana nga ziri ezize. Tokyogera. Kiba kirala. Naye nga mu kyo nawe oli sayindi kati mu amalula. Toliyo? Oli freelancer? Ndi byange. Nange era waba ayagala nkole naye alina okunsasula. Akusasula? Taata asasula omwana? Okola naye? Leka naawe teyakuweerera. Tolya mmereka. Ndya. Aye naakusasula? Mba nkola kati bazadde kano munaakategeera kabanyonyole. Anti kati nange mba nzizenga mukozi. Unless if it is his. Yagambe tukole kino babiri. Nyo kubanga mulimu baguleese aba alina okunsasula. Ebiseera ebisinga kuba nange nina olabika obulungi. Nze sikyasaba ssente za nviiri, sikyasaba ssente za ngatu, ssente za ngoye.
byonna gwe obyekwatirawo. Kino ekiteeyi kye nalabye ng'olinga mermaid. Si wabadde ku nnyanja? Ani yakiguze? Nze. Kya ssente mmeka? Zikyalayisi. Kiteeyi nalabye nga kya bbeeyi. Nengamba omwana Yes, it was customized bakinkolera bukolezi. Kukiranga? Kale sinti ogenda okigule nga kikutuuka. So you have to take measurements. Ate bitera okuba ebyebbeeyi. How was your birthday? It was okay. Nze muntu abeeramu ne mood swings at times kati yatuuka nnyiizeemu naye regulo ne bampa emmotoka n'ensanyuka. Taata olwakuwa emmotoka n'ogamba era kale tegendedde awo ng'ate tesimbula teva mu kifo. Kasita ngirabako awo mu parking ngenda ne ngitunulako nenzirayo nenkola ebyange. So mu kyo tewaliimu pati mikwano kukuŋŋanya mikwano gyo okugendako out tebyalimu? Yaggwa weeti waka? Ng'ate sitayiro yo ndala mukko. Just nze kisinziira kale mudu gye mbeeramu. Tasaana okuntikka leero ningamba kankole bwe nti nga tesina birthday ninga nensala cake. Ogenda nosanyukamu. It depends. Kati gwe ng'omuntu otera okyakalako? Ntera ndwawo. Naye nga at times ofuluma mukko out n'ogenda n'emikwano gyo osooka kugamba daddi oba kyetwala? Namba mami kwali n'ebiseera ebisinga tabeerawo. Ddala ebudde obw'ekiro obw'emisana waba baba yeebase kati oba olina ggambo lyabeerawo. N'omugamba mpiseemukko. Nga 13 omwezi ogw'e12 Amooti abayise ku Wuma Grounds e Lugogo. Mugenda kuba nga mujja mu experience ey'emyaka 25. Olugendo lubadde luwanvu. Woyogera ku comedy we Uganda, Amooti alina ettaffaali ly'amaanyi. Aleese abantu bangi okuva ddala mu side mirror n'ebirala byonna by'azaakola mu comedy. Awadde confidence abantu abali tebekkiririzaamu, abantu abalabikanga abaliko obulemu, bonna abawadde opportunities to shine. Ne babeerako abasajja ab'amaanyi. So nsonga nyingi nnyo ezirina okuba nga zitutwala kuwuma e Lugogo okuwagira Amooti. Saba osooka oyongera okuwa abantu details ku show eyo oba ku kivulo ekyo? Yeah, show eyo eri on the 13th of December. Wuma Grounds e Lugogo. Era ng'okuyingira it is 50,000 ordinary, 100k VIP, then net tables waliwo ya 3M neya 5M. Yeah. Nenga I know mukimanyi it is worth it. Akikolere temusuubira disappointment. Amalwa family yonna weeri. Yeah. Ba comedians bamuwerekeddeko. Bonna. Abayimbi bamuwerekeddeko. Bonna. Music video za featurinzeemu. Kitegeera. Ku radio abaddeko n'akolako. TV z'abawadde content. Ku internet tudde kwali akyabawa. So bingi nnyo byensobola okuyimirako olwaliro ne ngamba nti Amooti adeservinga ebimuli bye ng'akyali mulamu. Mu kyo tulina muwagira mu show eno eya 13 December nga n'abasama mukomyewo. Mujje Coco unveiling emyaka gye mituufu agiriviiringe gye muli nga lesezi birth certificate ebbaluwa z'omugigi oba leeta video nga banzaala kuba tuleeta bujulizi baba yaga ku screen babuteekawo wali mu buwakanye tuleeta obulala mu buwakanye tuleeta omulala okitegeera n'abasawo abanzalisa mama wange nabo tubaleete tozigona stborn. Nze first girl taba first born. Yes. Kitegeeza omulenzi ye first born. Yes. Omulenzi amakinze emyaka emeka? I think 22. 22. It's making 22 in Jan. Then last born alimu emeka? Ali myaka 3. Si wabyawo oli omuwala omu?
No, tuli bangi. Muli abawala ab'enjawulo. Mu baana gwosoose okushininga abalala Bajja. nabo balina ekifaananyi kye balaba eno. As in they have a... Yeah. Go basooseeyo. Are you ready to support them? Of course. Are you supporting them? Of course. Okuba bakyali mu ssomero. Bo bakyasoma. Omulenzi kiri kitya first born? Producer. The producer? Byani. Mwita Call Beats yakolera mzee ngoma zonna. Ze nnyimba zakuba kyava mutegeere nnyo waatyo. Kuba bulijjo neebuuza ani akola ennyimba za Amooti nga ndaba alina okuba nga amutegeera nnyo. Mutabani we. Mutabani. Studio eridda? Eri Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga. Wakolera awo? Yeah. Baani abakoleranga wano Nankulabi ku Kyezi? Waliwo ofiisi zaabwe naye baavaawo. Baavaawo buvi. Wamma ntandise okujjukira ku Kyezi awo waggulu bali bataddewo era ne studio. Ye nagendawo ko nga ne studio bagitaddewo. Mbadde nerabiddemuko bwerabiza omwana yakuba. Gwe n'okola kino kati ekya content creation. Then abala bakyasoma. Okuva ku ggwe abasigadde bakyasoma. Tubalindiridde nabo. Mu bitiibwa gwe ffenna tekuli munene. Kyokka ate taata munene. Ne mami munene. Omuntu sabadde eri bumyalo ndi. Tebasaba DNA. Balwawo ate batandikirawo kugamba. Batandikirawo taata munene, mama munene, abaana bonna. Ye nga tebamufaanana. Nga tebamufaanana. Naye kati mumufaanana. Mumufaanana. Tolina bw'oyinza kumweggyako mumufaanana. Bwe tutunulira ba players bonna abali ku TikTok, abaana be mukola nabo ba TikToker, baani mikwano gyo? Bonna abasinga bakwano. In fact, bonna bakwano bange. Of course, my closest person is Emily. Emily Smile? Smiley. Mumanyi aseka nnyo mu buli video. Oyo omwana aseka. Yeah. Yali anyizeeko? Anyiiga? Anyiiga. Anyiiga biseera ki? Anyiiga naye she's that one person atakuma busungu. So she'll get mad for 2 minutes and she'll get back to her senses. Wamukyuzinga otya among the many? Simanyi nange gye twekyuzinga twesanga tuli ffenna. Mwesangawo? Mwasoma mwenna? Nedda. Mwefuna bino bya TikTok, okola kino naye akola kiri, ne mwesanga mu kifo kye. Ya ne mugenda okukola. Tugeze mugenda kukola video ne bagamba nagamba njagala tukole weti video weti ne weti. Bano mulala tugeze Ghana. Tukikola ffenna ne kivaayo. Okay. Ngambe nti muliddiwo. Buli kimu kikola as a team today. Yeah. Because videos nyingi zendabanga abakoko n'oyo omwana. Emily. Era basinga batusaba babiri. Na Emily afaanana okuba omwana omuto. Si mukulu, omwana muto. Maana ye mukuza. Kubwe ne Emily ani mukulu? Kyogere naawe okulaba ye. Osinga Emily obukulu? Oli mukulu. Kati oli mukulu nzikiriza. Nakwade Emily mwana muto. Muto w'omulaba mu picture. Mu kyondooza mutambulira awo. Nga ababiri. Tebaboonoona. Tebasobola. Koko olunaku lumu nyinza okulaba ng'ozzeeyo okusoma? Nedda. Kusoma kwa kukola ki? Ndebe abantu bangi bajja ne bakolako ebyo bakoze eno ebirala ebibongerako n'amaani addayo eri mu kusoma. Abatamalayo university n'amaani addayo okusoma. Nakirowoozaako male sinakiwanya obudde. Focus ekyali. Nsooke noonyemu ku ssente nzireyo neeweerere. Yagala kuddayo kweweerera. Nako okumenya abantu. Yagala oddeyo weeweerere.
si wabyawo olwaleero forces zonna ziri ku taata gwe tusindika twagala abantu bajje bamuwagire nga 13 omwezi ogw'12 wetuli awo. Best moment yo mu katemba wa taata weyinza kuba ki? Gwe lunaku kyolwo wali otuddeawo n'olaba taata noga nti wallahi taata kino kinkoledde nga kiyinza okuba kyalabwako naffe abantu eno. Ebiseera ebisinga wemba nga nkola naye tuseka nnyo, simanyi mutusinga oseka omukola tuseka nnyo kuba there's a lot of creativity ntimuyinza kuba mwa script nze kino mukanga nga mwongeddemu ate ebirala bingi ne muva ne ku script so ate kati bwetongera biba bisesa nnyo and ebirala ebisinga kumusesa kuye bwaba ku stage anzita mu comedy wano stage nti oba Alex Muhanji kuba abijja mu mutwe mba sikiwulirangako ku stage kikolera nnyo okusinga na wano okubiri scripted olwa bino ebiva mu mutwe salo osanga omuntu omulala nga ye agamba nti nze ate wali mu acting wali akikuba wonna akikuba maama tagegenyangako wadde we kati mu comedy ate oli muka azanya kati yazanyanga naye nga tabana kunzaala mama ona ye comedian she's very funny, I don't know. Tana retiringa munonyeko wano. Yabivaamu. Retiringa. Nga yakeera. Yalizanyeko ko naawe. Tayina yo kantu konna naye. Je kali. Ku gundi ku platform yo. Ku YouTube. Ku YouTube ngozanya naye. Mwali muzanya kuki? Yali gundi bali bagita girl up. Kati I was this girl nga omusajja tata wange nga yanfumbiza wa musajja nenga musajja mukadde nga tendi mwana mutoni musinya tu kati ne musajja najje waffe okukola ki okunchima mama nga tabimanyiko. That is when my dad was my father and my mom was my mother. Yeah. Amooti ng'oggyeko biri kabadiko omwaka ebyamalula family yengo omuntu ali takolangako. Yeah. Yeshe egendo sooka eya Amooti. Gire baba no bakoko ebiroto redde gati batandise okuyimagine nga kigenda kuba kitya. Kigenda kuba perfect. Ng'okyasoma ku ssomero. Mama yali asinga okucha wali osomera mu Kisulo. Mama yali asinga okukyalira taata. Bombi. Nga taata ajja. Mama jana taata najja. Bajja bonna. Same day. Yes. Covid. Yes. Vidi nga ziba bize nga wabeera olugambo. Bajjanga bonna munaye. Essomero lyonna ne liggwayo. Sooka ombulire taata nga sinkanya abasomesa staff kyabanga kitya. Kati yo muntu era alifane ngera bw'omulaba. Motoka tugeze nakoze bubi nga gamu naye mwana wange soma nnyo. Bwe kigana koppa. Enzo nakira kula nkiwulira. Bwe kigana kolaje? Koppa. Oyite. Nga bigamya amaaso g'abasomesa? Ngali serious. Abasomesa bayinza okwetegereza ng'okola ebibuuzo. N'otunulako oti mabbali nyabo. Kati ndako naye wagezaako koppa. Ku magezi taata ge yakuwa ekikyagaana. Anti tajja bbayo nga mbonaabona n'amagezi ge. Oba olina okutunula ennyo, olina okukwata ekitabo okiteeka eno mu saati, okiteeka eno wansi. Ate oyimusa ate kigudde. Nze nali kabakawo koppa. Nze mu koppa nali waddala. Tolina experience awo. Tonjiya. Tonjiya. Nkulabye. So mukyo nga taata n'abasomesa staff eggwayo nga abasesa nabo nga bo. Kugina emigo gye bakuba ku ssomero gwe wayitiramu awo tewakubwako. Bankuba. Nga bakuba. Ate abagenda siibayo.
ajja lumu ng'agenda nze nga bampa ebyange nga bakuba omwana wa serebu bamukuba ali omusawo alina gwa bbulu zibona omwana wa serebu tebamukuba simanya baje baliwe batakuba gwe bakusabulanga naleka walinamu eddalu ku ssomero simanya oba ddalu naye kyakubya tebayinza kukubira bwereere essomero wawona essomero effujjo ly'abaana olaba agamba nawona essomero wali wonna wagenda ovayo ng'okoze chemistry kiki atoseka busesi avayo okoze chemistry oba biology oba physics abulandeka byebimu ku byaleeta ebizibu byazaala ebizibu wali lukyayina lwennyini n'ogamba ati oliwa kanekwate ati wange so mu birooto byo kino ekyakatemba oyagala kikomya ku mutendera guno gwa TikTok oyagala kikomya na taatawo oba oyagala kigende ku level nga bitulaba nti Katemba atambula n'agendako mu theaters abantu bafeaturingako ku theater groups ezo bafeaturingako ku ba movie actors n'ebirala gwe kyo oyagala kikome ku mutendera ki nange ndatuuka nkyali muto you are young. So I have to do all that. I thank my mom, my dad, my friends. Bembadde nabo from day one. Abadde nga banzaamu amaanyi nga ntuuka essira n'empya ddala ngamba leero TikTok ngenda gisangula mu ssimu kangende mbyesonyiwe. Kyali kikutuuseeko? Yeah. Ng'oyagala kujja TikTok musimu bali bakoze ki? Ngolwa nti nga siimanyi batandise okunvuma bali bakuvumyeko? Omu yajja n'agamba nze saakusiima. Ng'afa ki naawe? Saakusiima ondabikira bulala. Ng'oli kyakugamba? Kati neweebuuza kiki nkoze ekiro omuntu njagala naye kasita omanya twenza ssanyusa buli omu ng'ekyo kyesonyiwa. So I thank everyone that has been with me and are still with me. Nkyali nammwe paka. Paka. So abasigadde bambite mwerabira 13th of December 25 years of Amooti omubalamuzi. Come and laugh out loud. Expect a lot. Ebitali bya bulijjo byonna mugenda birabako olwo. I promise it will be worth your money. Yeah. Bawo ekyosuubiza taata kisigala on record. Mana taata musuubiza. Ate nga njagala mugulira Motoka. Agagulira Amooti Motoka? Zaalina zibadde ki? Naawe okimanyi. Wiyo mbuuziza batuyira gye tutambuliramu ffe nga family. Ukitegeera. You want to buy your daddy car? Yeah. A brand new car? Yeah. Nga mpya? And I will. Tebe record. Tomenye record mu bulamu bwe ku motoka zaavuze. Kyenjagala. Musuubize n'ekika ky'emmotoka. Kirinde. Wasimanyi enaabaako biseera ebyo naagulira. Kubanga tetumanyiddiwe kinaatuukira but kyekimu ku biruubirirwa byo bimu ku birooto byo oyagala kugulira taata wo mmotoka. Wow, kirungi nnyo bambi omwana okwagala taata waatyo. Ekitegeeza oli daddy's girl. Wangi. Sisukka. Bangamba abaana ba daddy's girl bazibu. Tebagambika kigambo. Just gwe ngamba olabe. Era jjallaba. Try me. Sekeko kateke kokozesa gwengezaako olabe. Hane kati saawe na birimu okuloopebwa daddy. Oyinza okuloopa. Taata ono. Ate mmwemba sobola. Era. Koko simu. Mwebale tulaba. Thank you so much for your time. Tula ne muwuliriza bye twogera byonna. Yeah. I really appreciate. Yeah. Thank you so much. And keep watching.
I love you so much. Wow. Kale tukomye wano ne Coco Must Shine ku TikTok kwali mugobere content we mulungi yomu ku baana betwina mu TikTok banji bazze ne bakikuba omwezi gumu because content ne balemererwa ne batuta abamu bamalidde mu makomera abalala ne bitatambula bulungi naye Coco akyalemezaako era alaga nti ekintu kitambula ne munnooli Emily Emily so akulekayo mu creditinga waatali naye mwebaza musigale nga musindika keep the smile on Emily smile gigabireko ne Coco yani Emily nende kati wemba naye kibakirala ku Emily wakola Emily asobola okuseka ekibuno nekirayika amanyi ne omwana oli alina smile ate nyumira tubula by smile in fact one time ne Emily nja musinkanako tewali buzibu ya mumbeera nti ffe tulina buzibu ku muntu yenna alina talent nga talina buzibu ku muntu we just push talents mumbeera emu oba endala ffe kyetwasigaliza so mukyo tukwebaza okuba nti naawozze notadisappointinga era erawo ekikunyigiriza you can share you can share anything gamba nti kino ne waba olina something ekiri in production line oyagala kukola video zo ziveeyo bulungi olina kyolaba ekitavaayo waba nga waliwo akutawaanya contact us because tubikola olina kalangoko tusobola okukakola tumanya nakatatawo tuyinza okukakola ki ekirala kye tusobola okukumbako kati nga mmwe abaana abalina talent bobeera ne calling mu bino even ebya presentation you never know wayinza obbawo opportunity oba even training so bingi esobola oyamba abaana nga bano ngera bituyambye abalala so mukyokoko thank you so much tukusabira birungi naye kisinga obukulu twagala ekivulu kya Amooti kibe successful tumwagala nnyo yensonga lwaki kati tuli mu kufa ku byonna ebimwetoolodde it is time okumulaga that love amiina nze lujja katonda abakuume